It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics and of course F Cloud. Apo yo jengamba nti giteke ku simu obengo osobola ofuna amawulire gonna okuvaana ku final channel mu budde era nga gegagatera okubanga gava ku source. Story gino essaawa eno ya mwana muwala Ezeemu Becky. Waliwo ebifaananyi bibiri ebirumya abantu omutwe. Waliwo ekifaananyi ekya Ezeemu Becky ng'asitudde omwana. Buli omu n'agamba olubuto lwa Ezeemu Becky nga lukuze mangu. Azadde lunaweza myezi 9. Kigambibwa nti ono omwana Ezeemu Becky yali yamuzaala dda ng'akyali e Masaka. Mujjukira bali bakaana ne Victor Kamenyo nga bagamba Ezeemu Becky ono alina omwana. Wabula nga bagamba akaana kato mukyala eyo bazaala bakyali bato. Kati yoyo omwana social media bwegamba mboyo omwana Ezeemu Becky yamuzaala akyali e Masaka. Nga Katonda tannamuliwandako ddusu kukuba hiti kujja Kampala. Wabula waliwo ebirala ebigambibwa nti nno eno yabadde Photoshop era nga yeesindise abantu bonna okuteekawo emboozi ez'enjawulo. Nze nagamba wano ku final channel gwe endowooza yo kya bugagga nnyo gyendi. Osobola okuŋŋamba Zanero yabadde ddala Photoshop, Zanero avuge mazima amatuufu, Zanero social media eriwo kwogerwako okutuwa emboozi okufuna opinions from different people. Kati ekifaananyi ekyo kireeseewo obuzibu mu mbaga ya Ezeemu Becky. Mujjukira ebifaananyi bino ebya pinki Ezeemu Becky bye yakola mbuno ye akikoledde babbi akwekwawo olubuto. Waliwo ekifaananyi ekifulumye nga kiriko pre-wedding party. Kitegeeza Ezeemu Becky ono yali mu ngeri nga yakabagabaga nga agenda kukola embaga. Embaga era etayinza oba yinza osinga ku yarema. Kati kigambibwa ebyo byonna neno kalantini n'ekifaananyi kino ekyafulumye bannaye birabika nga bisaziddwamu. Simanyi oba taata w'olubuto luno ebifaananyi bino byamulese bitya, naye nga ge mawulire agaliwo. Ezeemu Becky tumusabire obufumbo bwe bugende mu maaso kuba kati kino ekifaananyi kirabika kikubyemu ebituli mu mbeera eri gye yagamba nti ye mwana takola kitazaalangako. Kati omusajja alabika ali mu mbeera zakwekuba. Ebisinga tujja bimanya mpola nga ebigenda, tetunafuna Ezeemu Becky kuvaayo kwogera ku ekyo naye nga ge mawulire agatambula. It is the final channel, Zane alongside SPV Graphics and of course F Cloud. We out.